Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni atadde omukono ku mabago g'amateeka 4 gavumenti ge yayitamu okugatta ebitongole bya gavumenti ebikola emirimu egifaanagana. Amateeka gano okuliko erya Free Zones Authority n'erya Uganda Wildlife Authority nga munongosereza ezaakolebwa mu tteeka eryo ekitongole kya Zoo Entebbe ekimanyiddwa nga Uganda Wildlife Education Conservation Center kigenda kudda wansi w'ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority. Omukulembeze w'eggwanga era atadde omukono ku tteeka erya Uganda Meteorological Authority ekyenteebereza y'obudde ng'ennongosereza zaakwata ekitongole kino ne zikitwala wansi wa Ministry y'amazzi n'obutonde. Ate etteeka eddala lyataddeko omukono lye lyajjawo ekitongole ekya The National Library nga kino kye kibadde kivunaanyizibwa ku materekero g'ebitabo mu ggwanga nga kaakano emirimu gyakyo gyaziddwa mu Ministry y'ebyenjigiriza. Amateeka gano kaakano galindiridde okukubwa mu kyapa kya gavumenti olwo gateekebwe mu nkola. Eggye lya UPDF litaddewo obukwakkulizo ku bajaasi baalyo abaasindikibwa okukuuma emirembe mu Somalia okufaayo okuyiga ennimi ez'ebitundu gye baasindikiddwa okukuuma emirembe okubongerezeeko Oluchina, Oluwalabu n'Oluswahili. Omusasi waffe Alex Nsubuga Katabalwa ali Somalia. Kino kizeewo oluvannyuma lw'abaserikale abali mu kukuuma emirembe mu Somalia okutegeeza nti obuzibu bw'olulimi kibadde kya kusoomozebwa kyamaanyi gye bali nga bakaluubirizibwa okwogerezeganya n'Abasomali kubanga bo tebamanyi Luswahili na Luzungu ebikozesebwa mu ggye lya UPDF nga Abasomali boogera Luwalabu na Lusomali lwokka. Akulira ebyokwerinda mu kibinja ky'amagye ekikuuma ku mwalo gwa Seaport nga guno gwe gusinga obunene mu kibuga kya Somalia ekikulu ekya Mogadishu, Lieutenant Anthony Matanda ategeeza bannamawulire abali mu kulambula omulimu gwa UPDF okukoleddwa e Somalia nti Abasomali batono nnyo be basobola okuwuliziganya nabo era nga kino kikoseza nnyo emirimu gyabwe. Olulimi enjogereziganya wakati waffe na Abasomali n'aba businessmen abava wabweru teriyo obulungi oba tetukwatagana bulungi nti nno osanga olulimi lwe boggera tetulumanyi naffe lwe twogera terubalumanyi. Ye omwogezi w'eggye lya UPDF eriri mu kukuuma emirembe Somalia, Captain Yikise Chito agambye nti eggye lyayongedde amaanyi mu baserikale baalyo abasindikibwa okukuuma emirembe okusoma ennimi endala ng'oggyeko Olungereza n'Oluswahili era nga kati balina okumanya Oluchina, Oluwarabu n'Olufalansa okwanguyirwa ennyo obuweereza bwe babeera basindikiddwako. Lieutenant Anthony Matanda agambye nti obuzibu obulala bwe basinze okusanga buvudde ku njawukana ez'amaanyi eziri mu bika n'amawanga g'abantu abawana mu Somalia nga eggwanga erimu liyinza okulumba eggwanga eddala nga ligamba nti lirimu abantu ba Al-Shabaab abavuddeko okutigomya ekitundu kino kyokka nga ate eggwanga eddala ekyo libeera likiwakanya. Fights or grudges between tribes. Don't deal with this one in business. His son is in Al-Shabaab. So it also affects us when they carry their grudges from home up to here. Olunaku olw'enkya eggye lya UPDF nga liri wansi w'omukago gwa ATMIS ogwa African Transition Mission in Somalia bwe ligenda okukwasa eggye lya Somalia obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ebimu ku bitundu bye babadde bakoleramu. Eggye lya UPDF okusinziira ku ndagaano ezaakolebwa n'omukago gwa African Union liri mu nteekateeka ya kukomekkereza omulimu gw'okukuuma emirembe mu Somalia nga kino kisuubirwa okubaawo ku nkomerero y'omwaka guno. CBS 88.8 Chabasafama Radio Eubujajja ndi muweerezaawo Alex Nsubuga mu kibuga kya Somalia ekikulu ekya Mogadishu. Wabaddewo akaleega kyako kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ab'ebyokwerinda bazzeemu okukwata omubaka Paul Akamba amangu ddala nga yakayimbulwa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ku kakalu kaayo. Paul Akamba yasoose kuyimbulwa ku kakalu ka kkooti ka nsimbi obukadde 13 ng'azaabuliwo mu maaso g'omulamuzi Joan Achilo era n'amulagira okuwaayo ne paasipooti ye mu kkooti. Wabula amangu ddala nga yakayimbulwa kkooti abasajja abadde mu byambalo ebya bulijjo bamukutte era ne bamubuzaawo ono nga bamukwakudde ku bawagizi be abadde bayimba ennyimba nga bamuwaana. Mu kanyoolagano akabaddewo nga wabweru wa kkooti abamu ku bantu bakubiddwa nga bano bawagizi b'omubaka oyo Paul Akamba olw'okugezaako okulemesa ab'ebyokwerinda okumukwata.
waliwo n'emmundu ezirabiddwako mu ezigudde mu luguudo ng'ab'ebyokwerinda badduka okugoba mmotoka ey'ekika kya Noah ebadde eteekeddwa mu mbaka oyo Paul Akamba oluvannyuma etegerekese nti ya kitongole ekya Joint Anti-Terrorism Task Force JATI ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju. Okay, you're pushing us. We are using this, we know. Munnamateeka w'ombaka oyo Paul Akamba Asumani basalirwa ategeezezza nti kituufu omuntu wazzeemu okukwatibwa ab'ebyokwerinda kyokka n'avumirira engeri gy'akwatiddwamu. Tusasudde essente kooti zemusalidde, empapula omulamuzi azisayininze, abajulizi bonna empapula bazisayininze, abadde afuluma abasajja nga 50 balina pisto n'emmundu ne bamwetooloola ne bamukwata mavumbavumba mu ngeri y'obukambwe nga tewali bwe banyonyodde ne bamuteeka mu mmotoka n'atwalibwa mu kifo ekitamanyikiddwa. Tulowooza nti eyenkola ekoleddwa nkyamu. Akamba avunaanibwa n'abaka abalala babiri okuli Cissy Namuju Dionozia omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo ne Yusuf Mutembuli nga bano be baasose bo okugaanibwa okuyimbula akakalu ka kooti olw'okulema okutuukiriza obukwakkulizo bwa kooti. Oludda olwabi lulumiriza nti abaka abo bonsatule ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka guno baasinzira Hotel Africana mu Kampala ne basaba ekyojjammiro okuva ku Maria Mwangadya ssentebe w'akakiiko ka gavumenti akalizika eddembe ly'obuntu nga bamusabye nti abaweeko ebitundu 2 ku buli 100 ku mbalirira eyali edduumuddwa ey'akakiiko kano ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Mu kusooka abaka ba Paalamenti wamu n'abatuuze mu disitulikiti y'e Lwengo baakubaganya empawa nga bangi bavumirira ekya kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi okugaana Cissy Namuju ne Mutembuli okuyimbulwa akakalu ka kkooti olw'ensonga bo ze bayita ezitaliimu. Ababaka ba Paalamenti okuli Mutibwa Godfrey wa Bunyole West, Gerard Blacks Siranda ngono mbaka mu Paalamenti ya East Africa ne ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata wamu n'abawagizi ba Cissy Namuju bombaka Cissy Namuju Dionozia bategeezezza nti bo nti eddembe nti omubaka waabwe Cissy Namuju wa ddembe okuyimbulwa akakalu ka kooti kubanga eryo ddembe lye musemateeka. Bano bategeezezza nti tewali ngeri yonna kooti gyeyinza kusaba muntu ali mu kkomera mukadde ako okunoonya ebbaluwa ya ssentebe w'ekyalo olw'okuba ayagala okuyimbulwa akakalu. Mpulidde kipya nti regulations zisobola okubaawo nti n'omuntu omusibe olwedde ali mu kkomera ate agambibwa nti afune ebbaluwa ya LC. Osuubira otya omuntu ali mu kkomera okufuna ebbaluwa ya LC? Olwedde ebeera fraudulent because omuntu ateekwa okwengeginga ne LC ye olwedde talina rights, musibe ali mu kkomera. Omuntu afirifirinze requirement zonna naye omugambye nti talina bbaluwa ye LC eraga nti mu kitundu omwo mwabeera. Going forward tuteekwa okukola amateeka nga tegateiringa freedom z'abantu. Tusuubira nti tujja kuba tufuna abajulizi abalala bali substation tusobole okweyongera ku nze then tusobole okubeera nga tusekiwali. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata asabye Essiga Eddamuzi okwanguyaako okuwulira emisango gy'ababaka abo baleme kulinyirirwa ddembe lyabwe. Ssemateeka ya Uganda mu article 28 ye foundation ya presumption of innocence kubanga amateeka gaffe gagoberera common law, amateeka ga Bungereza. Omuntu bagamba atabeera na musango okujjako nga ye kennyini agukkiriza obanga gumusinze mu mbuga z'amateeka ezitali mu kyekubiira. Kati foundation ya criminal justice system mu Uganda eri mu article 28 nti omuntu taba na musango. So kyobola abawa abantu eddembe okweyimirirwa basobole okuwoza. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lya kutusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA.
kansala ku disitulikiti waddembe okulekawo emirimu gye n'agenda ebweru okukola ekigye nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Kansala ku disitulikiti oba ku site oba ku Kampala Capital City Authority akkirizibwa okugenda ebweru n'ava ku mirimu gye egyamulondesa singa abeera ng'afunye olukusa katugamba agenda kusoma oba ayina obulwadde agenze kujjanjabwa akkirizibwa obutabeerawo emyezi ne bwe gisukka mu 6 egiragiddwa mu mateeka. Wabula kansala oyo ayina okuweebwa olukusa mu butongole. Amuwa olukusa abeera ku disitulikiti abeera chairman owa disitulikiti ate bwe kibeera ekibuga ng'ekya Kampala abeera sipiika ow'olukiiko olwo lwa KCCA. Amagye ne poliisi biiriddwa mu bungi akawungeezi ka leero mu bitundu by'e Kawaala ku luguudo lwa Northern Bypass okukuuma abakozi b'ekitongole ekya NEMA okutandika okumenya ennyumba z'abantu ezigambibwa nti zaazimbibwa mu lutobazi. Okuyungula abawanvu n'abampi kivudde ku batuuze bennyini ab'e Kawaala ne Bwayise okwesuula mu Julumeeni beekalakaasa okuzibya obudde nga bakukulumira ekitongole ekya NEMA nti kikijjanya abanaku ate nga bagagga balekebwa okwegiriisiza mu ntobazi. Olwaleero abatuuze bano abakaawu beerayiridde nti tebagenda kukkiriza NEMA kubamenya gye biggweredde nga ab'ebyokwerinda bayiiriddwa mu bungi. Kati nno mbabuulira kino mazima ddala ekituyimiriza wano si lwa kubeera nga tuze kuyisa bivulu tuze kulaga bulumi ebyo tuyina mu Bwayise yaffe egenda bw'oyogera ku Bwayise kitegeeza oba oyogera ku Bwayise eyokusatu kati nno mwenamba mbategeeza batuuze bannanga bali wano na mwenna batulaba eyo gye mutulaba fe obulumi obwaffe bwanjawulamu kati ate ekyaffe kye bagenda okutwala this time round tetugenda kukkiriza mbeera eno okugenda kubeerawo. Wabula weziweredde essaawa 12 ez'akawungeezi ng'embeera ekyuseemu ebimotoka biweeti ebireeteddwa mu bungi mu kiro kino ne bitandika okumenya wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Abamu ku batuuze aboogeddeko n'ekyabbasa batokooteredde olw'obungi bw'ebyokwerinda bw'ab'ebyokwerinda abayiiriddwa mu kitundu ekyo ate nga tebalina gwe bawuliriza. Kyokka CBS ekitegeddeko nti ebimotoka bibadde byakasuulako ennyumba emu ku ttaka ne wabaawo essimu ekubiddwa amangu n'embiro ne bayimiriza okumenya ennyumba wadde ng'eri ababadde batandise okufulumya ebyabwe. Bayemani pawe mpitiri wetiye zizino bali mu kutikula ezimu zitandise omumenya embeera abantu bakuulinze olw'ensonga mani pawa nnene nga woowulira bongedde amagye bongedde abasirikale abayitirivu nemerese enforcement yaayo abantu bali mu kufulumya bintu byabwe batandise omumenya gweda bitandise kati ate nno weewunye bali mukola withdraw era gweda era esooso ebadde emenya bagijjewo ne bagigamu ne bagitiika baabano bali mu kulinnya ku mmotoka beeyonge bagenda basuddewo emu. Bino bijjidde mu kiseera ng'abantu b'e Nansana-Ganda n'okutuusa kati bakyasobeddwa olw'ennyumba zaabwe ezamenyebwa ab'ebyokwerinda nga bali wamu n'ekitongole ekya NEMA nga abamu bakyasula mu bifo mwe baagobwa olw'okubulwawo okudda. Wabula ekitongole ekya NEMA kyalambye dda ennyumba eziwerako mu bitundu by'e Kawaala ne Bwayise nga bwe kyakola mu bitundu by'e Nansana-Ganda nga kiraga nti ennyumba ezo zigenda kumenyebwa. Ekiteeso eky'okujja obwesige mu bakamisona ba paalamenti abana abalangibwa okwegabanya ensimbi z'omumusolo kikyakalubye emikono 177 egyetaagibwa okutwala ekiteeso kino mu paalamenti gikyagaanye okuwera. Eyakulembera mu kaweefube ono omubaka wa paalamenti Olwemiyaga Theodros Ekikubo ategeeza nti obuzibidde olwaleero nga baakafunako emikono 164 bakyetaaga emikono egiwera 13 kyokka ng'obudde bubaweddeko. Sekikubo mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti mu kusooka baasuubira nti emikono ginaawera mu bwangu wabula akaweefube ono bamwongeddeyo okutuuka ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja ng'akoolole basuubira okukwanga kalaani wa paalamenti ekiwandiiko kyabwe akyanjulire sipiika. Tusuubira nti nno olunaku olwa Mande balaza ku lwokubiri tujja kuba tuleeta olukalala oluteekeddwamu amannya gonna tugenda tuleeta eggwanga lyonna lirabe omubaka gundi ayimiriddewa ku lukalala nga toliiko. Tunaba tumaze ekyo tulyoke tuweerezeeyo notisi eri sipiika nga tugiyise wa Clark mwayina okuyitira paalamenti munna. Wabula Sekikubo ababaka abakyagaanye okussa omukono ku kiwandiiko kye abakukulumidde nga kuno kuliko abakiikirira abakozi abakiikirira abaliko obulemu n'abakiikirira abakadde.
kijja kubanga kiruma nnyo n'olinda omubaka wayimirire nga tayimiriddeewo n'olinda abakozi abakiikirira abakozi wakazi MPs nga badduka misinde wano okutomera geeti eri wali n'olinda abakiikirira abakadde nga tobalaba n'olinda abakiikirira bannamagye bamukwata mundu nga tebannatuuka eggwanga oba olitaasizza otya gwe omubaka atumwa abantu ojje wano